DNA ku baana ba Sseggirinya ebizadde asigazzawo bamuswaba ate Muhoozi yeetonze ku butemu obw'omusikale wa UPDF ate nga munnange n'obubbi bwa bbanka bana abafu battiddwa abantu ba bulijjo munnange ne ba security guards bwe batyo munnange tebalutonze mu Kisenyi wali poliisi evuddeyo ku MP eyawambiddwa ati nkasiimire amayitire ge munnange bwe batyo bagoogeddeko ate UPDF bwetyo munnange ekyalimu ababbi n'abatemu abaddala abasasulwa okutta abantu basatu abakwatiddwa kukutta nannyini essomero emukono batukakasizza nti munnange basasuddwa ani yabasasudde ababbira mu yero era bw'ogenda mu kampeni za NRM muganda wange oba okyesibye ebisanja naye essimu yo ginywereze ddala ate nga nne Ssennyonyi ayanukudde empuuga ku byabasibe abaasibwa olw'ebyobufuzi be yeesibako ate nga n'ensereko Mohamed Nsereko owa Ecological Party ono atugamba nti agenda kuluma n'ogwa waggulu okakasa nti Lugongo yatawangula bwa MP bwa Kampala Central Zambali bwatu munnange engabo agirumiza maanyi Wakayima bwatu munnange alabika olukaano alubuuseemu obulamu bwa Lukwago bamusobozesa okweyongerayo ate munnange n'abo abali mu NRM abaava mu NUP ne bagenda mu NRM nga batwaka Kajabo ge bakaba ge bakomba ate tikiti banaagirabako nze naawe kale bwentyo munnange nziguse nga bulijjo mu mikwesese Uganda at large kulamusizaako gwe weena mpuliriza era nga mu buufu obwo tugenda okubeera nga tutambulira naye teweerabira aba Timo Property Consultants Limited bano batunda ettaka ery'ekyapa wamu n'okugula ettaka ery'ekyapa ate nga balina ne construction company esobola okuyambako okubeera nga ozimba ennyumba ey'ekirooto kyo Hillside View Apartments bano balina apartments ezitemyanga omuntu wali ku kasozi Janyi Entebbe Road tuuka e Namulanda Kitende oba Kajjansi buuza ewali Hillside View Apartments ejjanyi ku kyaki munnange ojja kuba oboota muliro ate teweerabira aba maintenance palace bano munnange nabo balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasannyalaze byonna gwe wali owuliddeko aba maintenance palace balina ne tiimu ez'abakugu ezisobola okubeera nga bonna gezikuyambako okubeera nga babinstallinga okwetoloola eggwanga lyonna kakati waliwo ekirango eky'omukyala anoonyezebwa era omukyala ono anoonyezebwa ye Jessica Nalumansi Kasozi era nga ono munnange kigambibwa okuba nti kitaawe ye Ssennoga Venancio yasomanga amawulire yakolanga ku Radio Uganda bwe yasomanga amawulire siyogere ebyensimattu naye nga munnange ono kugamba ekitabo yakolanga ku Radio Uganda era nga amunoonya Ogiiwe oyinza okwebuuza Feibe yakunoonya ye Ogiiwo kati munaye bwebanga gwe Jessica Nalumansi yonna gy'oli Feibe agamba nti Ogiiwo era mwasomako mu ssomero ery'ekisulo Budini Girls Boarding School eyo nno munnange gye mwakwataganira kakati munnange akunoonya oba ne mukwano gwo nubaako munnange byagala osheyaringeko naye nga tokyamulaba kakati Jessica Nalumansi Kasozi kubanga erya Kasozi lyerya bbaawo gwe Jessica Nalumansi muwala wa Venancio Ssennoga ndakutuukayo nayo kale munnange nkubiraako ennamba zange ziri awo ku Uganda at large emesena 1015 endala esembyayo 73 okay twolekere ekyatuleese muganda wange era munnange ensonga za DNA zikaabya bangi nnyo Sseggirinya tetumanyi musajja wattu omugenzi singa abaddewo oba yandibadde mu maziga oba yandibadde akola atya naye tekinnategeerekeka oba ati Naggirinya DNA yamuwandudde ngambye tekinaba kubeera nga kitegeerekeka saagala nkwotinga ebyo by'ogambe nti Uganda Atlantic yagamba ne Naggirinya nedda ngambye nti oba kubanga twetaaga okubeera nga tumanya kubanga yamwogerangako nnyo Naggirinya kakati munnange DNA results
zimaze kubeera nga zikonfaminga zikakasiza nti abaana bana bokka kuba omugenzi Sseggirinya bwe tubadde tumanyi abaana bana bokka be babe DNA bwetyo bwegamba bannamwandu bakobye wansi ne waggulu nti nedda tekisoboka tuziddemu nze ngamba mpajja okuddamu DNA singa kiwali kisoboka nti twali badde tufuna revision ya wayasi yanyookera ku sayidi ki kakati munnange ono Katemba atali musasulire bw'ati munnange mu famire y'omugenzi eyali Kawempe North MP Mohamed Sseggirinya oluvannyuma lwa DNA results okubeera nga zamaze okubeera zikakasa nti abaana bana ku baana muhinda nekanze n'okwekanga abaana bana ku baana mwenda be yali alowooza nti babe kakati munnange abaana bana biologically be babe kakati munnange bino byonna okubitegeera twabitegedde tutya jjukira nti wabadde gwe enkaayana nga bakaayanira ennyumba za Sseggirinya kakati ebyobugagga byali bakaayanira kati ne bakola DNA kati okulangirira kuno kwakoleddwa Alex Luswa Luwemba ono nga eyali personal assistant w'omugenzi Sseggirinya nga MP kakati munnange ono yatukakasiza natugamba nti bamaze okubeera nga bakola tests ze baakoze era munnange ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa oba answers ku baana aba Sseggirinya okusiza ku Luwemba agamba nti results zamaze okubeera nga ziraga nti abaana 5 ku abo munnange 9 kyakakasiddwa nti bano si basi mugenzi Sseggirinya DNA bwetyo ebawandudde kakati munnange mawulire gano tumaze okubeera nga tugategeera era bannamwandu bwe batyo nga baagala nabo munnange okubeera nga abaana be bagamba nti Sseggirinya bagabana ku byobugagga naye bagambye nti DNA results si ntuufu era baagala ziddibwemu kakati munnange obunkenke bw'amaanyi ennyo era nga Luwemba amaze okubeera nga atukakasa ye okusinziira munnange ku biriwo Luwemba agamba nti omukazi yenna ekisooka atalina mwana ye ono alina okubeera nga ava ku byobugagga bya Sseggirinya oba ennyumba oba ki era nga ono munnange abawadde ebbanga ttono nnyo omuli kiteezi wali amayumba aga Sseggirinya kati mu myezi 3 munnange balina okubeera nga bazaamuse balina okubeera nga ennyumba ezo bazaamuse abatalina baana naye nga Sseggirinya yali bagamba nga ayitirayo bw'atyo bakyala be kakati munnange waya session yaggwako kiba kitegeeza nti babeera balina okuzambalira ku mugongo banoonye munnange ate ye zinaavugira waya sajja anaavugira omupya ewalala yabali tavuga bannange oba bali n'abaana nabo baabo si ba Sseggirinya kakati munnange Sseggirinya yafanga 9/25 wali Lubaga hospital mujjukira bulungi nnyo era munnange mu kumuziika waliwo enjega y'amaanyi kati tumanyi oba kuba kati mpuuga alinako abaana be baatwala oba yali ayimiridde nabaawo wali mu kisaawe nga bakaanira omulambo oba kwaliko manyi nga wabakayanidde empeewo muganda wange weekanga ogenda okutunda nga ne bamuleko be wali okaayanira tekuli yadde n'omu nga DNA ebakolebwawo mu kisaawe era naalibadde nswala kakati munnange eyo nga tuvuddeyo muhoozi yeetonze juzi nakubuulirako ku campaign olw'emiyaga eyo era nga afande Rashande bw'atyo ng'abugulana ne Theodore Ssekikubo kakati munnange bwe batyo abasirikale okuva ku side eya Rashande afande bwe batyo munnange baasalako rale eya Theodore Ssekikubo era munnange okukakkana nga omuntu omu akubiddwa essasi Sembuusi Fred omuntu owa bulijjo bw'atyo munnange yakubwa essasi era nga yamukuba essasi yamukubye kubanga si biseera byadda ye Lieutenant Ziwa Bashir bw'atyo munnange olw'emiyaga awo Sembabule district naku z'omwezi ezabadde 26 June nattibwa kakati munnange bw'atyo Chief of Defence Forces nga atukakasa Chief of Defence Forces Major General ono nga yabadde akiikiridde Chief of Defence Forces bwekiri nti yabadde akiikiridde Chief of Defence Forces era nga yabadde amukiikiridde ye Major General Deus K. Sunday
ono yakyaddeko eri ab'eŋŋanda mu kukungubaga era yagenze n'obukadde 3 n'obukadde 3 n'ababwa zibayambeko mu kuteekateeka okuziika era n'avumirira ofiisa oyo ebikolwa bye era nti bagenda kukola okunoonyereza obwenkanya bukole ki bubiiwo kati abantu nga bwe beetaaga otwala mu kooti marshal beetaaga otwala mu kooti marshal naye munange ojja genda okwesanga nga tebabatwala kakati munnange eno incident eri very painful Major Sunday bw'ati bwe yategeezezza mbu era UPDF yo ebyo sitebiwagira baali badde waawe gamba ate kawululu ke Kawempe North nga twalaba byebimu naye abantu munnange oba oliawo munnange babeera mu nnaku naye babeera babejjukira kakati munnange bw'atyo Muhoozi Kainerugaba naye yawandiise ku mukutu gwe n'agamba nti munnange mutusonyiwe olw'enjege ye yaguddewo olw'okufiirwa n'agamba nti emitima gyabwe naye nga bagirina giri wamu n'egya famire mb'obwenkanya bulina okutuukibwako okay tetugaanye muganda wange tetugaanye naye nga babaddeyo ne Theodore Kikubo yabaddeyo ye kennyini mu kungubaga okukosa ne Resident District Commissioner ne ba local leaders wamu ne ba member ba community bonna babaddeyo mu kungubaga naye nga kibi nnyo kubanga amaje muganda wange go kirabika emmundu kati yeekola kakati munnange era mu ngeri eyo ey'okukuba ku nnyama nga twongera okubeera nga tuzifuna amawulire ate banka yabbiddwa kakati banka bano bagenze kubba banka n'ekigambibwa okuba nti ne ssente tebazitutte ekisawo bakibasuuzizza kati banka munnange esangibwa mu Kisenyaawo naye nga mu bubbi buno mu bunyazi buno nti abantu bana bakubiddwa amasasi ate ne bafa kakati munnange kabadde kaseera ka kizikiza nnyo nakantiisa nnyo wano mu Kampala oluvannyuma lwa bannayuganda babiri okubeera nga bakubiddwa amasasi mu bubbi bwa banka misana ttuku era nga munnange bino byabadde ku lunaku olw'omukaaga akawungeezi saawa nga 12 n'ekitundu naye weewuunya nti banka yabadde ekola ki essaawa ezo okubeera nga nziguli kakati munnange essaawa ezo nga bw'oziwulidde essaawa ez'akawungeezi essaawa zaali zimukaaga essaawa zaali 12 n'eddakiika 3 n'ekitundu kirigazikekuya essaawa emu Central Finance Bank branch wali mu Kisenyi era nga akatundu ako kabeera bize nnyo nga emukamanyi obulungi ennyo naye kyensinga okwebuuza ti ssaawa ezo kakati ababadde munnange batunudde nga balaba n'amaaso gaabwe bagamba nti abasajja ababadde babagalidde emigemera wala bwe batyo basazeeko banka era munnange ababbi bano babadde bakutte emmundu eza AK47 bwe batyo basumuludde amasasi nga bakayingira bwe bati era enjega munnange bwetyo neerabika mu banka kati bakasitoma wamu n'abakozi baranze okubeera nga baleekaanira waggulu nga bonna buli omu anoonya kutaasa bulamu era munnange bwe batyo bonna ne beekweka abamu wansi wa zidesike ne zikawunta ng'ebintu munnange bitabuse kati okusinziira ku ASP Luke Ewesigire atugamba ono nga spokesperson for Kampala Metropolitan Police atugamba nti ababbi bano bwe batyo mu kaseera katono nnyo bakubye amasasi ne batta ba security guards babiri awo wennyini era babadde bali ku entrance ku mulyango guyingira kakati munnange ne ba customers abalala babiri basaalumanya nabo munnange amasasi bwe gatyo ne gabakwata era ne bafiirawo ku sport wamu n'abalala abafunye ebisago era bonna ne batwalibwa Mulago National Referral Hospital era baddokita bagamba nti munnange bali mu mbeera mbi nnyo kati poliisi kigambibwa okuba nti yayanguyeeko poliisi mbu yayanguyeeko nga baze okwonyera amasasi poliisi munnange mbu bwetyo era n'okubeera nga ewerekereza ababbi amasasi era kigambibwa okuba nti omu ku bo n'akubwa essasi n'afa ku babbi abalala 4 mbu ne badduka era bwe batyo ne babulira awo ekisawo kye babadde bakutte ekya bbulaaka mbu omwabadde ssente enzibe mbu wamu n'emmundu n'ebintu ebirala bwe bityo munnange ebimu baabibasuuzizza kati poliisi
bwetyo ekyali mu reviewinga eri mukebera ku CCTV footage okuva mu banka n'ebizimbe ebyetolodde awo okusobola okubeera nga balaba ddala kiki ekyagenze mu maaso oba basobola okubeera nga ate bafuna bwe batandikira mu kunoonyereza kale munnange ebibadde mu Kampala kubanga njagala okimanyi muganda wange nti gwe oli mu banka toli safe oba oli awala wonna mobile money toli safe kakati munnange era still obunkenke mu Kampala kati waliwo MP omu essaawa eno bwe twogerera era tamanina bayingikwako mayitire kati poliisi bwetyo evuddeyo neebaako byeyogera ku MP ono amiisinga kakati munnange embeera eno ey'omuntu okubuzibwawo ne tutategeera wagyali era nga ono si mulala ye MP owa Buyaga West mu Parliament Honorable Barnabas Tinkasimire munnange embeera poliisi yo bweba egyogerako egamba temanyi gyali nga bwe byali ku Edi Mutwe kakati munnange mu kwogerako eri amawulire omugezi wa poliisi yennyini police spokesperson Rusoke Kituuma yavuddeyo okubeera nga anyonyera ku nsonga eno era nga atugamba nti nno poliisi si yeerina omubaka wa Parliament ono Tinkasimire era tebalinawo official record yonna ku kukwatibwa kwe oba okusibwa kwe era yagambye nti munnange basobola okukakasa nti Tinkasimire tali mu custody yaabwe tali mu poliisi tali mu budukulu bwa poliisi era n'agamba nti mu kiseera kino ati balinawo official document yonna oba internal report ekakasa nti munnange alinako waasibiddwa mu department yaabwe oba mu departments ez'enjawulo kakati Kituuma ye atugamba nti nno oba oli awo ate wayinza okubaawo security agency endala eyinza okuba nga yemulina era nti tebannaba kubeera nga bafuna ekituufu ku nsonga eyo n'agamba nti ekyo tebasobola kubeera nga bakibuusa amaaso nti wayinza okubaawo security agency endala yonna yemulina era bw'atyo n'akuba omulanga eri public ne concerned parties okubeera nga munnange bakkakkane kubanga bagenda kuba banoonyereza amayitire ga Tinkasimire egaliwa kakati munnange kigambibwa okuba nti ono yawambiddwa mu nsonga ezitaategeerekese era abasajja babadde bamagalidde emigerwala naye nga tebambadde ngoye z'amagye bwe batyo bazze munnange ne bamukwata era ne bamubuzaawo mu mmotoka etaabadde na namba puleeti nga bwe guli omuze gwabwe emmotoka teyabadde na namba puleeti nti gwe oba munnange oba abo bonna abaabaddewo nti basobole okubeera nga bannyonnyola nti munnange abaamukutte baabadde mu mmotoka bweti ne bweti ekyo tekiriyo naye simanyi nti oba gavumenti nti kati ono tujja kulaba nga bamuleese mu kkooti tetumanyi nti oba gavumenti ye ekkirizibwa okubeera nga n'emmotoka ezalina namba puleeti yo kigendererwa ki kubanga abantu balina okubeera nga nsuubira okuba nti ebintu bino byali badde biddayo ku nnomo abantu ne babasamoninga babawandiikira nti bakwetaaga ku poliisi kwegamba okukwatibwa kw'omuntu oba okusibwa ne kubeera mu mateeka era munnange batugamba nti MP ono Tinkasimire yawambiddwa wali ku petrol station emanyikiddwa nga Rubies wali ku opposite ne Kampala Hill awo we bamuwambidde era ne bamubuzaawo kakati bagamba nti essimu ze okuzikubako nga teziriiko aba famire mukyala we bw'atyo munnange bwe yabadde alaajana kati okuwamba abantu wano Uganda si kipya yadde n'akamu ayinza okuba nga ali mu basement ya muhoozi oba ewalala yonna nga ali mu kuyiga Lunyankole naye Lunyankole alumanyi ali mu kukakasa Lunyankole nti alumanyi ali mu bisoko ali munnange anti bagamba nti bannaalubala ne basaalumanya bonna akaseera katuuka ne baba nga babazingiramu kati munnange era UPDF yemulaba eyo abasirikale baabano 3 bawambye nannyini essomero omu esaddize mukono ne bamutta kakati bano batugamba nti baatumiddwa butumwa oluvannyuma lw'okukwatibwa baatumiddwa butumwa era ne basasulwa kati munnange eno njega yennyini wali mu tawuni y'e Mukono abasirikale abaali badde bakuuma abantu abaalayira okukuuma abantu
aba UPDF munnange bano bakwatiddwa ku lw'okutta nannyini essomero omu amanyikiddwako nga Mr. Geoffrey Wayangera munnange aba UPDF abakwatiddwa bamumaziza omusu. Kakati munnange nti ono gwe bakutte yabadde director owa Beloved Daycare and Nursery School era nga abazadde bangi babadde batwalayo abaana baabwe kubanga somero libadde ddungi ate nga abaana bampisa nnyo. Kakati kigambibwa okuba nti bino byonna byatandise omukulu Wayangira yawambiddwa ekyalo kye bayita Namumira. Abasirikale abamuwambye babadde bakutte emmundu nga balina mu uniform era nga munnange nga balabikira ddala nti bamagye. Kakati abantu bo munnange nga babalabanga abamagye ababalabye nti babadde bavuga pick-up nga yamagye kale yabadde efaanaganamu ng'eya police patrol. Kakati nti olw'okuba nti babadde munnange batunula balabikira ddala nga abasirikale abalinomu aba UPDF security officers, kati abantu tebasuubidde nti wayinza okubaawo ekikyambaga kasa abasirikale baabo be bakoze eki be bamukutte osanga waliwo obuzibu. Kati nabo ne batafaayo. Kakati munnange oluvannyuma mu lunaku Mr. Wayangira omulambo gwe gwasangiddwa nga gusuuliddwa mu kasiko akamu okumpi awo era nga gusibiddwa emikono nga kiraga nti ono yayise mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi. Kale munnange abantu bonna ne bagwamu ekikanga bw'asayiriza mukono eyo musajja yabadde ow'emirembe bagamba nti abadde musajja wa mirembe nnyo ate nga muntu mulamu nnyo. UPDF ebyo byebikolobero byayo. Kakati munnange wabaddewo okunominatinga General Museveni naye mu kumunominatinga okusinza ku bifaananyi biri ku CCTV bino biraga nti muganda wange wabaddewo ababbi abaddala era nti bano babadde bambadde t-shirt za yellow nga beegasse mu bawagizi ba NRM era abawagizi ba NRM era suspects be bakakwatako bali 21 be bakakwata. Kakati munnange okusinziira ku biriwo nga bwe nkugenda nti abantu 21 bakwatiddwa era nga mulimu n'abakyala 2 oluvannyuma lw'okubeera nti bano bakoze okunyagulula okw'amaanyi ennyo kuno kwabaddewo mu biseera eby'amalya g'emisana June nga 28-25. Incident eno yabaddewo saawa nga 8 okuli 8 National Theatre awo UBC roundabout area. Kakati munnange akatundu kano kaba busy nnyo. Ba suspects babadde bayambadde t-shirts za yellow era nga bwe batyo beegasse mu kibinja ekyabadde kigenda ekyaddondo okubeerawo nga banominatinga General Museveni. Kasita babadde babawadde akasente era mujja kugamba nti naye banzibyeku balamajabbawo. Kati okusinziira ku police report bagamba nti ba suspects bano baateekeza advantage olw'abantu ababadde abangi ennyo bwe bati ne batakubeera nga bazza emisango era munnange nti bano batandise okubeera nga babbira ddala abantu amasimu kumpi na buli kimu kye basobodde okubeera nga bagwako kusinziira ku bifaananyi okuva ku CCTV cameras ezabaddewo awo. Naye bino nga bibaddewo bwe bityo nalabye Muwanga Kivumbi yabadde abikomentingako obubbi buno mu nominations oba mu laale za NRM kitegeeza nti muganda wange ono nga ye Deputy President wa Buganda Honorable Kivumbi Muwanga bwatyo ku mukutu ogwa X Muwanga yagambye nti Kakapa keweekuliza ne bagamba nti oyinza okukesa nkafuusa ate engo eyinza munnange okulya enkyo okukolako obulabe. Era munnange n'agamba nti obwannantagambwako obuli mu NRM obwo obukolebwa
ab'eŋŋanda zammwe bennyini nnyini muganda wange oyinza okwesanga nga tebugenda kubeera nga bubataliza nti mugenda kwesanga nga nammwe ate mufuuse ba victims olwa gangsters ezo ze musindika naddala mu bibiina ebya opposition okubeera nga bibakolako olabe. Nope agamba nti yo ye mutunuulidde n'ekino tekikwatagana ku Nope, kikwatagana munnange ku bwerufu. Nampisa amujja kwesibako Nope, mwesibe ku Nope, mwesibe ku Nope ba hooligans. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo gy'ole Ssenyonyi bw'atyo abakidde Mpuuga. Jjukira nti Mpuuga ono yabadde yayogedde dda ng'agamba nti nno Nope tefa ku baabo abaasibwa olw'ebyobufuzi baliyo bavundira mu makomera tebalina kye bakoze ky'amaanyi, bo bagenda kukola nga aba DF bagenda kukola kyonna ekisoboka okubeera nti munnange batuukirira bekikwatako okulaba nga ba political prisoners bonna bateebwa. Kakati munnange Joel Ssenyonyi bw'atyo n'ayambalira Mpuuga. Joel Ssenyonyi ayambalidde Mpuuga kubanga Mpuuga yabadde agamba nti komanda ki mbu atasobola nakulowooza kutaasa majeege. Naye mu kumuddamu Ssenyonyi yagambye nti mu kifo ky'okubeera nga ayogera ebigambo oba oli awo kwegamba ebigumya nti omukulembeze yalibadde essaawa eno kyateekako essira kwe kubeera nti nno emisango egyateekwa ku baana abo gibaggyibwako. Tetwagala just kutubuulira bisitole ebyo, twagala ebikolwa abantu babonyeebonye ekimala. Ssenyonyi bw'atyo. Naye ku sayidi endala nze kye neewuunya tulaba nti mu constituency eya Mpuuga eyo yennyini nnyini e Masaka gye bava ebijambiya gye byali. Ebijambiya mu kubeerayo abo be bagamba nti be baabikulira Basegirinya ne Ssewanyana, Segirinya omugenzi ne Ssewanyana aliwo kati. Oluvannyuma Mpuuga n'agenda n'abawo ye kennyini nnyini bw'abanga akakasa nti ebijambiya byaliyo kubanga jjukira abantu baafa tekigenda kuvaawo mu bijambiya. Be baakwata ye n'agenda n'akola ki ye kennyini n'ayita eri n'abawolereza ne babata. Bwe kiba nti kituufu abantu abo be baali mu bijambiya ebyo nga waliwo abaafa, Mpuuga nga tannaba kubeera nga ate afa ku abo abaafiirwa abantu baabwe kubanga yawolereza Segirinya ne Ssewanyana ne babata. Naye ate nga ne Segirinya ne Ssewanyana oluvannyuma Ssewanyana yatukakasa nti Mpuuga yali emabega waabyo. Mpuuga yali emabega waabyo era n'agamba nti agenda mu kkooti kutwalayo Bobi Wine ne Ssewanyana. So nga ate oluvannyuma ate twawulidde awooza kuteesaganya nabo. Kwegamba ekikulu kya byonna nti abantu bali abaafa abali mu 30 Mpuuga tebamukwatako nnyo wabula ye afa ku kimu ku ba political prisoners kubanga yafaayo nnyo okulaba nga katugeze awolereza Segirinya ne Ssewanyana abaali bagiteekeddwako emisango egitali mituufu. Naye ate teyagezaako kunoonyereza ku bantu ba mu constituency ya abaatemebwa ebijambiya. Kati omuntu bw'agamba nti nno ebijambiya yali abimanyiiko naawe olabira ddala nga mu butuufu abatalimba. Kakati munnange era still tukyali mu byabufuzi Kampala Central wano nno munnange kwabadde kutongoza Masaka kibiina kya Mpuuga ekya DF. Mohamed Nsereko yabaddeyo nnyo owa Ecological Party naye baamuyise era bano nga balina okukolaganira awamu. Kakati munnange bano bwe batyo mu bigendererwa byabwe olwo Nsereko n'asooka alayira nga bw'atagenda kukkiriza Rubongoya kufuuka MP wa Kampala Central era n'alayira okukola kyonna ekisoboka okakasa nti Rubongoya tafuuka MP. Okukola kyonna ekisoboka. Kakati awo muganda wange ebyo tubirinde tubirabe kubanga kuba yagamba agenda kukola buli kimu kyonna ekisoboka kubanga Rubongoya tawangula. Kakati munnange katumusabire
gye bali n'empuuga kubanga kati bano bakwataganyeeko dda gubasaza mu kabo. Wakayima tuli Nansana kati era tuli kuba MP campaign anti munnange bwe zityo essaawa yonna zikwata akati zakwata dda akati naye okuzita Electoral Commission egenda kuzita kakati munnange okusinziira ku bifa Nansana kakati municipal eyo okusinziira ku galiyo ate Wakayima olukaano kigambibwa okuba nti yaluvuddemu era nti kino yakikoze oluvannyuma lw'okukiraba nti ayinza okuba talina favor kwegamba mu bukulembeze bwa Nuupu alaba nti favor baagimuggyako naye Wakayima jjukira nti abadde n'ebizibu bingi nnyo bwatu yaga nti abadde n'amabanja mangi nnyo n'ebirala bingi nnyo naye kati munnange kino kiba kitegeeza nti ate Zambaali Bulaasiyo Mukasa emikisa kigiba gyeyongedde okubeera nga gyeyerula era juzi twalaba Ssenyonyi nga agamba nti munnange muntu wennyo naye alina okuyita mu mateeka mu process yonna nga bweri tagenda kubuuka macho nakati ye Wakayima agamba nti munnange oluvannyuma lw'okukiraba nti alabika obukulembeze bwa Nuupu bwamuvaamu n'asalawo alebe kukootakoota mu gaalumonde era bw'atyo n'asalawo n'agamba nti agenda kukola bintu birala nnyo. Lukwago obulamu bwe naye bagamba nti okusinziira munaye ku mateeka ge bamuwa abasawo jjukira baamuteekamu plastic mu nsingo bwe yagenda okubeera nga bamulongoosa kakati kigambibwa okuba nti alina okuba nga afuna empewo emala atabeera mu bifo by'abantu bangi kati obulamu bwe muganda wange okusinziira ku biriwo mu campaign ne pressure eriwo nti ebibuuzo bingi nnyo ku bulamu bwe era nga tetumanyi oba anaamalako ne zi campaign kubanga jjukira eno misango era ne mu kooti ng'agenza okuwolereza Dr. Kizza Besigye alabika nga aliko kugamba ebintu byakozesa okubeera nti bimuyambako okubeera nti taziira jjukira baamugana okwambala ekkooti ettaayi baamugana okwambala ettaayi oba oli awo n'ebintu ebirala biyinza okubeera nga bimusiba oba bimutippa kati munnange obulamu bwe naye buli awo kakati ate bwe tugendako mu NRM eno maziga gennyini eri abo abaava mu Nuupu balebo MP byabasobera dda kubanga twakitegeddeko nti already Kaziba Bashir ye yaddukidde dda mu kibiina kya Mpuuga ekipya kati munnange Twaha Kajabo baamusabye aba NRM mbu wali badde ova mu lwokaano n'olekera munnaabwe munna NRM kye mmanyi nti teriiyo NRM gweyinza kuwa tiketi ng'avudde mu kibiina kirala ekyo siyinza kusuubira nti kiyinza okubaawo kubanga bano already bakimanyi bulungi nnyo nti bo ekintu kirina kuba kyabwe kakati munnange Twaha Kajabo byamusobedde dda kubanga munnange Kajabo baamuloopye dda ne wa General Museveni ali yamuloopye nno yaani ye Mbabaali ye aba NRM gwe baagaliza tiketi ate nga ye Twaha Kajabo naye agyagala naye bamugamba nti waali badde munnange Bukoto South ogivaako kubanga wafuna ddaka chance n'ogenda eri ebibyo ne biggweera awo twakukubadde empiso kati gw'oli mulambo muganda wange twakuba empiso oleme kukala bukazi oba kuvunda nakutuwonyirira naye ng'ekituufu kiri nti wafuuka dde omuguta kati ye Twaha Kajabo agamba nti taligenda mpozi yagambye nti ne Katonda ne bwajja n'ayogera naye tasobola kuva tagenda kulekera alina okwesimbawo ne Museveni ne bamuloopa wa Museveni najja tagenda kukkiriza Twaha Kajabo kati munnange ebyo biri eyo mwabo abagenda mu NRM bwe batyo nga bamaze okulya mu struggle olukwe ne bagenda olw'akasente naye eri gye bagenda era Kaziba Bashir oba oli awo bw'akwata tiketi okuva mu kibiina kya Mpuuga naye awadawadako naye ng'era alinga akuba omulambo empiso omusajja wattu naye tujja kumuziika awo tunoonya malaalo bwe tumuziika mu by'obufuzi naye ng'olredi ye yafuuka dde omuguta sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange tusigala ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja akuume